Alright, amanyanga buli Jones nze yekolera wammwe. Mugamba mutya baana ba mama, musiye mutya bamusuze mutya. Katusubire nti embeere batwala malidadi sana. Onako olwaleero nazze lwana naye kansooke kuyomba. Nga bwe mukuŋŋaana. Njagala okujjukiza abantu mwenna abakatwegattako. Nti tugenda kwogera ku Jennifer Full-Figure. Abadde agufudde omuze. Ogw'okuvumanga abantu. Abadde agufudde omugano. Ogw'okuwalampa omukulembeze waffe. His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Sharinga video gwe yakatwegattako. Omanye ebiseera ebisinga wabaawo abantu abeetaaga okuteekebwa mu line ne mubazza mu line. Abantu abamu beetaaga okuzzibwa mu line ng'obudde bukyali. Omanyi ba Full-Figure bano beefuula mbu bo balalu ku kyalo. Ayogera kyayagala n'agenda. Naye osobola okubeera omulalu ku kyalo n'owemula n'okola biki byonna nga abatuuze tebakufaako. N'ate omulalu ku kyalo kasita akwata ejjambiya ng'ayagala okutigumbula abatuuze awo kaba kalabaayi. Muba mumuyina okumuggyawo ng'obudde bukyali. Kakati Jennifer Full-Figure ebyowooza nti oli mulalu ng'ogenda kwogera nga kyonna ky'oyagala. Ogenda kuvuma nga pulezidenti waffe nga bw'oyagala. Nga ffe tusirise busirisi. Olimba. Olwaleero ofunyeyo mulalu munno. Nze ndi muntu mulungi nnyo, ndi muntu muteefu nnyo, nsobola okwogera eby'amagezi. Singa kiba kyetaagisiza. Naye bwe kinneetaagisa kwambala karakita y'obulalu njambala. Singa mba ngenda kweŋŋanga mulalu. Nabagamba. Nze ndi muwandiisi. I'm a story writer, nsobola okuwandika story n'ekukabya n'amaziga wadde teriiyo. I'm a writer. I can enter the character. I can get into the character. Ninjambala. Kakati Full-Figure gwokulowooza nga nti oli mulalu ogenda vuma nga buli gwosanze ogenda vuma nga pulezidenti waffe nga bw'oyagala bantu bagaya ayo mulalu mumuveeko. Olimba. Olunaku olwaleero ngenda kukuba obutakulekera mirembe. Waliwo yaŋŋambye nti Full-Figure mulambo. Mbu togwabudde togwogerako mwoyo mufu yafa dda. Baganda bange ne bannyinaze. Omufu bw'afanga n'atandika okululuma. Omuzimu gwe ne gutandika okukumalira ke energy yagwo nga gukumalako emirembe. Olina okuyiyanga amagezi gonna okulaba butya bw'oguggyawo. Waliwo agambye nti pulezidenti yagamba ebitalina makulu tetubiwa makulu. Oyo pulezidenti bano tasobola boogerako. Yeffe tulina boogerako. Tetuyinza kulaba muntu nga Full-Figure ng'ajolonga pulezidenti waffe bwe mulowoozenga. Tugenda kusigala nga tusirise busirisi. Jennifer Full-Figure sharinga video gwene yakatwegattako kuba olwaleero nazze kuyomba nazze kulwana naye munzikirize nsooke kuyomba ekikazi kino nkitereeze mu line sharinga video. Full-Figure Jennifer njagala okusooka okugamba ebigambo bino nti gw'osimye amala mwannyinaze tosoggola. Gw'osimye amala tosoggola. Buli interview gy'obeerako obeera ovuma mukulembeze waffe. Obeera ovuma pulezidenti waffe. Buli w'obeera. Bobi Wine wamufuula ekyokunywa kyo. Bobi Wine wamufuula amazzi. Ne bwe kiteetaagisa omuvoola. Olw'okuba nga nakyemalira yakuwa assignment eyo ey'okuvuma nga Bobi Wine. Naye teweerabira Full-Figure. Tewalina kyoli. Era tolina kyoli if it wasn't Bobi Wine. Abantu abasinga muli bagagga nnyo nammwe abavuma Bobi Wine mwenna. Mutaginge Full-Figure. Nammwe abavuma Bobi Wine mwenna. Mwali banaku bazibu. Mwali mponga byoyanga Full-Figure bwe yali. Bobi Wine mulina okumuwa ku kitiibwa. Gwe mulimo gwammwe. Mwe mwali gyewa ssente n'olaba nti Full-Figure akutte ku bukadde 2 nga si Bobi Wine. Bobi Wine abawadde business abafudde ab'amaanyi sharinga video.
full figure jukira wali okola bwa malaya aho kuche salama omuziki guganye sente zikubuze wavuga nge bimotoka nga bikadde nnyo nga biringenda gwe nnyo omutuba wali munaku nnyo nga nkubako n'enfuufu nekusangukako bwiti olunaku olwaleero olinamu kasente lwa nsonga linnya Bobi Wine. You should put some little respect on that name. Kubanga gwe yali malaya eyali yetundirawo ku Kyessalama okubanga olwaleero ovuga ku mmotoka empya gwe yali avuga ebimotoka ebiringa balugwali nnyo omutuba okubanga olwaleero full figure naawe osobola okwevugako mu mmotoka empya. Full figure obaddewo emyaka n'emyaka kuba oli mukazi mukulu nnyo ogenda mu myaka 5 gavumenti ya NRM yakafugira emyaka 36 abaffe emyaka egyo gyonna nga bulijjo tebakulabanga lwaki bakulaye Bobi Wine amaze kujja kitegeeza Bobi Wine gwe mulimu gwoyo gwoweebuula n'ovuma abaana be n'ovuma mukyala we n'okijja ne ku Bobi Wine ng'omuntu n'okiyingizaamu famire ye gwani olwokuba wayambala ekitiibwa ky'obulalu full figure mulalu ne bwayogera temumuwa budde full figure mulalu temumuteekangako attention munnyinaze gwe full figure mwannyinaze gwe katwewungu kajja bangu tusobola naffe okwambala karakita z'obulalu ne tukweŋŋanga nze ndi mulalu naturally nze ndi mulalu naturally nsobola okwambala nenkuteeka mu layini entuufu. Leka kulowooza nti ogenda kukozesanga obwo obulalu bwo obwakajja bangu bwo okumanyiranga omukulembeze waffe Bobi Wine His Excellency. Naffe eno muffe eriyo abalalu bw'otulaba nga twogera ebiri sense ali tusobola okwambala karakita z'obulalu kubanga ffe tuli bawandiisi we can write ne tukwata ku feelings zo n'okukaaba n'okaaba. If we can write manya even we can talk. Nagula ekitittiriri kinene nnyo bwaguuga. Nagula ekitittiriri kinene nnyo bwaguuga. Omanyi omugaso gwakyo? Erinnya lye nakituuma bakiyita tokwata ku pulezidenti wange. Buli muntu anajjayo ebigalo bye okukwata ku pulezidenti wange ngenda kubikuba. Ate nabagamba yamekama. Nze nzuukusa n'ebyayitaabyo azirongaazi otadde olugalo lwo ewali pulezidenti wange n'ebyafaayo ebyo ebibimbi zuukusa. Kakati gwe full figure olwaleero mbadde nsaba onzikirize maama nzukuse ku byafaayo bye bikyamu. Jennifer full figure anata kimanyi nti wakolanga mwamalaaya awo ku Kyessalama wakuba akayimba kamu mukyakalaimo digide chance nalubega yakakuwa senete wazifuna wasigala oli munaku wasigala oli masikini. Wavuganga ekimotoka kyalingaawo kikalidina nga kiringanga balugwali nnyo omutuba nga kikankana nnyo nga kiringanga omuzeeyi ali mu kulinnyira. Erinnya Bobi Wine mufunye ku mmotoka empya naye n'ovuga ku mmotoka empya gwe full figure nawe n'ozimbayo ku buzigo bw'abapangisa nawe n'okolayo ku business nawe n'ofuukako omuntu. Olunaku olwaleero oli ku bizinensi yo His Excellency Bobi Wine oli mu Jasamira bantu bangi mwali badde banaku nnyo mmwe. Simanyanga ba full figure simanyanga ba bajjo simanyanga ba basajja mivule. If it wasn't Bobi Wine notunuli abasajja nga basajja mivule akaddiye ambese n'envye mabega abadde takwatanga ku sente zegasa n'abaana be babadde tebasoma. Naye olunaku olwaleero asobola okuvuga ku mmotoka empya asobola okukola faamu y'embizi neyeyagalako naye ng'ate tajjukidde nti erinnya Bobi Wine mwajja ebintu ng'ebyo. Empologoma ya Bobi nkutumidde muganda wange tambuza video gwe yakatwegattako. Full figure bw'oba olumba pulezidenti wange ate naddala mmwe abava mu sector ya music industry nabagamba mulumbe pulezidenti wange nga mukimanyi nti ye nga Bobi Wine tagenda kubaanikula kubanga ebitalina makulu
tabiwa makulu nze ngendo okubani kulanga bolumbanga Bobi Wine tosubira ngo mufuna mu reply nze ngendo jikuwanga wabulawe mubanga munonya relevance ngenda jiba wanga mungeri ate singo kubeera enzibu mungeri esingo kubeera ye tabu sharinga likinga commentinga kwa video eno gwange gwa kunami ogwa kusharinga commentinga na kulikinga Jennifer full figure buli muntu yenna ali eyo ngoli mu music industry ngovuma Bobi Wine manyankumanyi Jose Chameleone namumala yali atandikiriza okuleeta olusojjosojjo ku His Excellency Bobi Wine ngalandika okuleeta olusidiku ne mugamba nogwe tomanyi kyolumba Jose Chameleone neleeta bwino wano nga teyasoma tatulangako nako bibuzo bya kyamukaga wamuuliddeko nga zemo kuwalampa His Excellency Bobi Wine kakati nawe Jennifer full figure togenda kuddamu kubanga nabagamba eno music industry mwemuli mwemusinziira okuwalampa His Excellency Bobi Wine kyaguwaffe omwagalo w'abangi ate ndagibasookamu ate njimanyi nnyo n'okubasinga bizezengeremmwe Jennifer full figure jukiramu webakuleta mmaka g'omuyimbi omu okukolayo obwawusigalo gwe sigenda kwatukiriza mannya kubanze nabagamba sirumba atanumbye senganga atatwenganze senganga atenganze president wange jukira lwagenda mmaka g'omuyimbi omu okukolayo obwawusigalo era muwala w'omukulu muwala wa muyimbi oyo jukira mukazi we yali mukwano gwe wali mukwano gwe nfiira bulago era ye yakuleeta n'otandika okukola mu makago naye kyebbeeyi kye wamusasulamu kwegadanga nabbaawe era tewakoma kwegadanga nabbaawe n'omuzaalamu omwana kakati gwe full figure olina okukimanya eyo industry mwe mukajjala njimanyi nnyo nengeri gye mwajingira njimanyi nnyo era omusajja wamuteeka ku bunkenke n'omuteekako pressure ey'amaanyi okakkananga akutudde mu studio orikodinze mu kyakale mudigide n'abanywa munywe lwe luyimba lwokka lwolina mu music industry eno kye wasobola okwachivinga kyokka mu music industry eno wakijja mu kwegadanga kubba wa mukwano gw'omuyimbi wakijja mu kwegadanga kubba wa mukwano gw'omuyimbi gemaanyi ge wafunafunamu kuba tewalina nnyimba era n'olwaleero okutuuka okukuyita omuyimbi lwa luyimba olwo naye nga oluyimba olwo tewalujja mu makubo matuufu weegadanga kubba wa mukwano gwo omuyimbi omu bwe sigenda kwatuukirizanga mannya kubanga tatulumbangako sharinga video eno yakatwegattako Elizabeth Adowa Mwanyinaze nkutumidde badde ndudde n'okukulabako weegadanga nebba wa mukwano gwo n'oteeka omusajja ku bunkenke kubanga gwe Jennifer full figure okwegadanga nebba wa mukwano gwo tekyali nti walina love wali oyagala mu blackmailinga n'omuteekako obunkenke n'omugamba nno muyimbi gwe gundi kakati nkugamba ebigambo bino boba tolikodinga luyimba lwange kojja omugezi nkutumidde boba tolikodinga luyimba lwange ngenda kubyasanguza mukazi wakimanye era ngenda kukuba mu mpapula z'amawulire musajja wattu teyasigaza kyakusalawo okujjako twala walumbe okujjako twala stan mu studio recording mu kyakale mudegede n'abanyawunye ono obulamu bumpi lwe luyimba lwokka lwolina terwakolera ssente terwakolera linnya era still omusajja yatuuka n'alemesebwa n'akugoba mu maka ge n'agamba oba yatula n'otandika okwetundira okulw'essalaama ewakuleekaana n'otandika okwetunda ng'otunda obwereere bwo bw'otalina gye wasuubula mukama teyakubeerera mubi mu kwetundako oba sitaani sorry munsonyiwe ko bannanga abakkiriza sitaani teyakubeerera mubi mu kkubo lye wakwata ery'okwetunda n'akuwa miliyoni 3 n'ogula ekimotoka nga kikankana nga balugwali nnyo omutuba n'obeerawo mu mbeera ye ey'ekyavu nga bwe weetunda bw'ofunayo ekyebiri full figure
abavubuka abatasenya mannyo abanywedde tolero abanywedde kyalenga abanywedde tamutamu abavubuka bonna abanywedde buno obuwala gye basikiranga mu kaveera bakwebakako amu bitundu bye Makindi bonna abavubuka be Makindi mbuulira yatakwebakako eno bakugulanga sente mmeka 10 wazinda bezi 5 nogenda waliwo gayo omu musajja ali mugaggagaggamu nakusiima nakutwala mu lodge awo ku Calendar Rest House Jennifer full figure jukira ebikolobero bye wakola ku musajja Calendar Guest House noteka kalifomu ku mabeere omusajja agenda okukomba ku bbeere ne liringa enkota y'ettoke liringa omutwe gw'ente omusajja naawunga n'omusokolamu ziddola ze wamusokolamu kwagula ekyo ekimotoka ekikankananga omusajja omukadde ali mu kwegadanga nobeeramu eyo embeera n'otambulira mu kimotoka kyekyo nobeerangaawo nga radiyeta ebeera ekyamuka buli budde kimotoka nno era kyali kimotoka ki kyali kyoba kikalidina paka mukama lwe yaleeta omukisa gwe bayita His Excellency Bobi Wine Ssebagulanyi omubanda mwena ne mumwerippako ne mutandika okulaga nti wammwe nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eyo gye yakulabira n'akuyita nti owemula nnyo omuwemulambu n'akuyita ogenda omuwemulira ate ggwe n'akuwa emmotoka n'akuwayo ne ku busente munaawe olwaleero kyova wootandika okutweragirako kyova otandika otulangira obunaku kyova otandika ovuma omukulembeze waffe of recently wagamba ogenda vuma Bobi Wine omulangire n'amalaalo ga kitaawe g'otakolera imagine bino ebizezengere byavaawa bimuloddokayi ekikazi kikulu nekiyimirira ku interview kiina ennyindo neneeti n'enkuba weetonnya kibula kweggama mu nnyindo yaakyo enkuba weetonnya fulfiga tatawaana kunoonya buzimbe weyeggama oba mu mmotoka kyeggamamu kyefundikira ne kiggama mu nnyindo yaakyo mukigenda vuma His Excellency Bobi Wine n'amalaalo ga kitaawe mugatakoolera bati omuntu yenna wane waffe mu Buganda omwana tavumwa mukadde we ne wabamulamu oba mufu mwe mujjawo obuvumu obutuvumanga amagufa nga muli live ku mpewo mujjawo obuvumu obutuvumanga amagufa nga muli live ku mpewo Jennifer full figure nkugamba ebigambo bino olowooza goli wa kitalo nnyo mbugoli kajja bangu nnyo mbuno bw'oyogera ekigambo ne bw'ovuma sharinga video gwe yakatwegatta kulwaki tonna sharinga mukitaginge mukijje muje kyone bwekyogera ebigambo bitya abantu bajja gamba kino kifulu figa kiralu temukiwabudde naye Jennifer full figure nkubulira ebigambo bino naffe tusobola okwambala karakita z'obulalu bwe oyagala tufuuke balalu tusobola obbisana naawe tusobola okwambala karakita z'obulalu mwabagamba nti full figure tomumalirako budde njagala mumbuulire oba waliyo emmese ento oba eriyo omusoto omuto n'omukulu nze bwenkuba Museveni bwenkuba full figure bonna nina bakubira mu category emu kubanga byonna bihooligan mulwaki mugaa nti full figure tolina mumalirako energy njawulo ki wakati wa Museveni ne full figure bonna basitaani obwa sitaani obuli mu full figure kuwemula kuvoola nakutyoboola wamu n'okuwaayiriza obwa sitaani obuli mu Museveni bwakutemula okubba n'okutigumbula n'okuzikiriza bonna be bamu bwenkuba Museveni bwe nina okkuba ekyo ekisiraane buli musota guba gwa busagwa omuto n'omukulu bwe gukubojja gusobola okutuusa mu ntaana ono full figure mmese ento Museveni mmese enkulu bw'oba okuba emmese enkulu n'emmese ento olina ogisabuliramu bw'oba okuba emmese enkulu n'emmese ento olina ogisabuliramu kubanga zonna ziri engoye era omuganda wano we yava n'agamba nti omusango gw'emmese enkulu
gwe guttisa n'emmese ento. Since full figure avuma on behalf of Museveni. Bwemba nkuba Museveni nina okusooka omuwagagulako amatabi gonna. Agamuwagaga mu full ow'ekitalo beoba full figure. Jejenzeze nga jaba ezebakira emikono. Otunulya kifulu figure Bobi Wine yabiwa emirimu n'akijja mu bwamalaaya n'akifuula ekintu. Olwayo kiri mu mukuba. Kakati full figure gwe toyina njawulo. Era omuganda yasooka kulaba muntu gwe. Omuganda yakulagula nti olibaawo n'akola olugero olugamba nti sebusiru bwa njoka butannyinizo. Kyokka ekisinga okuba ekyennaku bwafa nazo nga zizaawa. Jennifer full figure. If Bobi Wine die today, gwasinga omukaabira era gwasooka mu ntaana. If Bobi Wine die today, naawe obeera ofudde obeera mulamba ogutambula. You have to respect the name called Bobi Wine. Because Bobi Wine today tazanye buzanyi party ya kukyusiza banna Uganda bukulembeze bubi. Naye ate Bobi Wine is excellency, the one and only. Mumwe waliwo abali batalabanga na ku bukadde 10 bwawamu. Olwayo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni akuwadde mbu obukadde simanyanga 5. Akuwadde obukadde 5 n'akuwa obukadde nga 2 n'akugulira emmotoka ya bukadde 3 musimanya n'akufuula presidential advisor. Imagine, because of Bobi Wine's energy, because of Bobi Wine's power, nawe munnange nse kutegedde. Nze munne nali sikumanyi. Nze nali nkumanyidde mu bwa usigalo maka g'omuyimbi oli gwenjogerako naddamu okumanya ng'oli eri gye weetundiranga ku lw'essalaama paka munnaye nakyemalira mbu Yoweri Kaguta Museveni lwakufudde presidential advisor. Imagine, hey, Uganda mwe tulivingira waliwo abaana abaasoma. Waliwo abaana abaasoma abalina zi masters degree abasoma emirimu egyo. Neno jowulira nti ekizezengere kye bayita full figure ekitasobola na kuwandika linnya lyakyo nga n'olulala nakisanga nga kisoma olupapula lw'amawulire olw'okuba kyagala okulaga nti kyasoma nga kiruwunzi seruti. Namusanga full figure ng'asoma olupapula lwa bukedde naye nga talukutte bulungi, aluwunzi saati naye ng'olw'okuba ayagala okulaga nti yasoma ng'olupapula aluwunzise. Onna kyemalira mbu amufudde presidential advisor. Tambuza video ng'oli presidential advisor 1 era good enough. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni si ye president omutuufu era olina kubeera advisor w'abo abajjega ba president ab'ebisiikirize kubanga bannayuganda tebamulondako. Ale ssemateeka wa Uganda agamba abantu gwe balonze yabeera president omutuufu. So oyo eyalayira ekkololo ng'alayirira na ku mudumu gwa mmundu nijjo otunuulira nti full figure ye presidential advisor o advising ebikigwe kizezengere gwe. What are you going to advise? What are you going to advise? Kati gwe wabule ki Museveni nti bawemule bwe bati era that's why of recent nakyemalira yavaayo n'agamba nti you look like Mbusimanyanga, you look like your mother's something. Go and eat. Your mother's something. Or full figure yali ku duty. Ngalayidde. Nga wabudde. Nakyemalira kwegamba yafunawo n'abawemuzi abamuwabula ku by'okuwemula. Naye mbizi mmwe ono Bobi Wine gwe mulumbagana yabafuula kyemuli era that's why gwe kijega gwe kifulu figa kikatamira jjobyo ekiwala ekyanywanga wala jjawo mu bitundu by'okusala amaloodi emakindi abatamiivu ne bakyebakako. Singa si Bobi Wine, singa teri akumanyi kizezengere gwe
nkugambye kuggwe abaganda kwe basinziira ne baleeta olugero olugamba nti olumya olugalo olukuliisizza Ssekabaka weeyolera keeka kuluma enteega Sebusiru bwa njoka obutannyini bwa nnyinizo nga bulowooza bbubu n'alama kino nkibagamba Bobi Wine ne bwafa leero nammwe mufuuka mirambo egitambula era nammwe mufa kwolwo era njagala nnyo mwe bizeezengere mmwe sharinga video baganda bange mmwe abaliko ndanye ebizeezengere ebyo bikimpanze ennyoli ezo zimuloddokayi empumba tuutu engajaba enkasafi zikimanyi zirina okusabira His Excellency Bobi Wine nga tezinneesabira zirina okusabira His Excellency Bobi Wine nga tezinneesabira full figure nga tonneesabira osooka nga kusabira His Excellency Bobi Wine osooka nga kusabira His Excellency Bobi Wine n'abeera n'obulamu osooka nga kumusabira kubanga okimanyi bw'avaawo ogenda kuddayo mu kwetunda ogenda kuddayo mu kusiikiina ogenda kuddayo okuba kalifomu ku mabeere go osobola okubbirako abasajja ng'omaze okubawunza ogenda kuddayo mu bimotoka biri ebikankana nga balugwakwata omutuba ogenda kuddayo ku Salama Road otandika okuyimba kasitoma gyokwateko wano wasava nnyo kasitoma gyokwateko wano wasava nnyo ebyo byogenda okuddamu Jennifer Full Figure sharinga video gwaliko ebyo byogenda okuddamu Jennifer Full Figure otherwise Bobi Wine gemaanyi gammwe singa si Bobi Wine senga mmwe muli eyo baleba basuula ku luguudo kaloli tezibalya baleba basuula ku luguudo kaloli tezibalya nojjo tunuulira kino simanya ti basajja mivule ekisajja ekikulu kimeze n'envi emabega ekisajja ekikulu ekitalabanga ku ssanyu mu nsi muno paka His Excellency Bobi Wine lwejja nga kimuddako kimukakkanako nga kimuweebuula kimuyisa mu gamwa gaakyo n'okitunuulira kibasajja mivule kitunula ng'envubu kiri ku Bobi Wine gwe kituusozza akifuukidde bizinensi olwaleero kisobodde nakyo okubaamu n'akasente kisobodde ovuga kwa Iraq ddabo kabini empya tukukaveera because of Bobi Wine munakyo kyasaba kivola His Excellency Bobi Wine kyakola faamu y'embizi mulinnya Bobi Wine nayo kyasama mukivuma Bobi Wine notunuulira simanya babajjo simanya baani bali ku His Excellency Bobi Wine bamanyiira naye mmwe mbabuulira ekigambo kino mwewalanga nnyo emizimu egikuuma ensi Uganda obbanyiigira mwewalanga nnyo Omukama Katonda obbanyiigira kubanga Omukama Katonda today astandinze ne His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi sharing a video mwe baani abagala okulwanyisa Omukama Katonda mwe baani amagala okulwanyisa emizimu gya Uganda notunuulira lino ejjute lya Full Figure Bobi Wine kino abaana be kino nene kino abakola mu ssente Bobi Wine yagenda okuyingira politics nga mugagga nnyo ate njagala mmwe bannayuganda mbagambe kino abalaba video eno mugisharing nogisharing Bobi Wine politics ayavuwaza muavuwaze because Bobi Wine yagenda okuyingira politics nga alina freedom asotta yeye wano na wali kubanga bano bakuwa freedom mungeri emu yokka nga toboogeddeko wabula kasita oboogerako oba tokyalina freedom oba tokyalina ddembe Bobi Wine yalina eddembe luli kiki eyeyongeddeko nnyo buli kyabugagga kyeyava nakyo mu music nga bannayuganda tukimuwadde nga tuyita mu kumuwagira kyakyalina Busaabala wano Love Beach yali operating bulungi
onako olwaleero nakyemalira agizinda. His Excellency Bobi Wine takyaswa kukolerayo era tekyali kivulu kisobola kubaayo. Luli Bobi Wine yayimba nga waayagala. Bobi Wine yayimbiranga miliyoni 6 buli kivulu nga wagenda Bulaaya akolera miliyoni 3 omutwalo gwa dola almost mulamba. Olwaleero ebitakyaliwo. Politics ayavuwaza mwavuwaze nojja owulira bano bafulu figure nga bajja bamubimbirako ejjovu. Kijja kimubimbirako ejjovu nga kye batuga obulago. His Excellency Bobi Wine kino. His Excellency Bobi Wine kino. Gwe twali twagana okwogerako fulu figure. Twali twasalawo tukulabe ng'omulalu ku kyalo. Naye ate bw'oba otta ensekere entono n'enkulu zonna ozirigisa kyala kisajja. Toyinza kugandika n'akasekere kato kankanyigisa ennywasswe. Zonna ozinyigisa kyala kisajja. Kaakali nawe fulu figure kankunyige. Ogenda kumpuliramu omusera. Kiri awo kyonna kigaziyiza ennyindo nene enzibu eringa ettogero. N'enkuba ne bwejja n'ekisanga mu kkubo kyeggama mu nnyindo zaakyo. Kiri ku Mandela w'e Uganda. Kimanyiira. Wano embwa za NRM n'oyo Museveni nakyemalira Lucifer Kizepa bagamba nga tuli bahuligani. Nga nabo bafulufiga bakyali eno waffe. Aba Nuupu bahuligani. People power bahuligani. Tali muntu ategeera mu Nuupu. Bonna basiru bali eyo. Naye ate ekisinga okwewuunyisa oyo atuvuma bahuligani. Bw'avubayo ohuligani omu muffe alaba nga asikowalinze nnyo. Bw'atwala fulufiga n'alabanga kyattendo nnyo kyamaanyi nnyo era nga asikowalinze nnyo. Bw'atwala simanya basajja mivule n'alabanga asikowalinze nnyo. Bw'atwala Ashibaga Kato n'alabanga asikowalinze nnyo. Mbwera w'amaanyi nnyo. Abaaye bwe kibanga tuli bahuligani, bwe kibanga tetutegeera, bwe kibanga tuli baasamu, lwaki bwe muvubayo omwasamu omu mukitwala nga kyamaanyi nnyo. Nabagamba ffe tuli bahuligani. Tuli nvunza. Tubasiiye ne mutuwulira era nabagamba kasita ofukamiranga wansi. Otakula envunza. Kiba kyeraga lwatu nnyo nti ofiirinze presence y'envunza eyo era okkiriza amaanyi g'envunza eyo. Kaakati bwe muba mutandise okujja bahuliganizi muvubeyo. Kitegeeza mufiirinze amaanyi g'abahuliganizi era mutakasizza nti mmwe bansi b'amataayi temulina mugaso mu ggwanga era we tutali ffe bahuliganizi temuli. Ffe tusinga amaanyi kuba ffe tusinga obungi. Ffe be muyita bahuliganizi, be muyita abanywi b'enjaga, be muyita abaasamu, be muyita abanywi ba sigala, be muyita abanywa obwenge bwa layisi. Ffe tusinga amaanyi. That's why mufuma nnyo muveeyo ku bahuliganizi nammwe bajje bababeeremu. Lwakuba enjawulo eriwo nti mwabo be mwavuba ffe twali twabamanyirawo from day one. Nzijukira Ashibaga oyo bwe yapanga bampambye netubeera ku bunkenge. Huligani munnaffe bamuwambye kuba batuyita bahuligani. Huligani munnaffe bwe yakomawo twakimanyirawo nti ono abadde ageze mu NRM kumutuma era bwe yadda Owekitiibwa Honorable Medali Lubega Sseggona ku lw'ekibiina nga lw'oyo omutendeke n'atandika omuso y'ebibuuzo n'agamba ono yabadde yeewambye. Nakate mwannyinaze neddira njovu. Bannakate batera kubanga beddira njovu. Simanyi kye weddira muganda wange. Bw'oba weddira njovu oli mwannyinaze. Bw'oba teweddira njovu jangu twenoonyeeko. Owekitiibwa Medali Lubega Sseggona n'agamba ono tebannamuwambako yabadde yeewambye. Era mmwe kambabuulire mugenda okwagala tuteekamu bambega bammwe nga ffe twabamanya dda. Nga ffe twabamanya dda. Silivia Nyemera
bwenzi jango kulebeto kutegere kibatu nti mama nyambisa ku kantu tompanga idiot mumugenda okola ebintu byammwe nga twabamanyadda era abo be mwatujjamu tebali bamuffe bafulufiga bashibaga kato babajjo simanyanga bani tebali bamuffe bali bamumwe otherwise omuntu alwanirira enchuka taliko muwendo 30 cent zigula muntu alwanirira banna Uganda 30 cent zigula muntu alwana kulwa banna Uganda kikino kifulufiga kizze kikino kifulufiga kizze gwe kisirane gwe Jennifer full figure sikunonya mu views kubanga music mwoli gwe kisirane gwe chimpemempeme gwe kizezengere gwe najikusokamu ate njimanyi okusinga gwe kizezengere gwe omanyi bayimbi bameka bendese ku scene omanyi bayimbi bameka be managers omanyi bayimbi bameka bemba de promotion manager wabwe ngambalese kakali kizezengere gwe ki Jennifer full figure ekitunulanga omulambo ogutambula ekyali kyetundira wali ku luguudo lw'essalama manye ekintu kimu Bobi Wine His Excellency Bobi Wine the one and only the chosen one ye katonda wate gwe kisirane gwe era njagala gwe kifulu figa nga boze omanye mbadde ngenda siibwa naye gwe kisirane gwe nga koze kankugambe ebigambo bino omanye omuganda agamba akuddira mu luyimba taluwoomya kakati njagala gwe obyewulirire kizezengere gwe kifulu figa kisirane gwe mumpembe gwe matako gwe anti owemula nange ngenda kuwemula nsazeewo nyambala ekkalwa kitamwoli nze ndi nawolovu omuddo mwemba zekkala zenfaanana kimpemempeme gwe njagala bw'obanga tonneebaka fulu figa osoke kusabiranga Yoweri onani njagala osoke nga kusabira Yoweri Kaguta Museveni salambye mujja mu bulamu bwansi eno ate osoke nga kusabira His Excellency Bobi Wine the President of Uganda omulonde obuwangazi kubanga taba ye fulu figa jukira bulungi wali wetundira ku luguudo lw'essalama era fulu figa muwala w'omukulu muwala wa muyimbi omu wali okola bwa usigalo mu maka g'omuyimbi omu kisirane gwe omuyimbi oyo n'omwekubako n'omuseducinga n'akufunisa olubuto n'akuzaalamu omwana n'omuteeka kakazito n'omugamba ngenda bitwala mu mawulire ne mukazi we agenda bimanya n'akolera oluyimba mukyakale mudigide n'abalya mulye we wava mu maka ge n'ogenda otandika okukola ogw'okwetunda ku lw'essalama notandika okukola ogw'okwetunda ku lw'essalama full figure byonna abadde mbyogedde naye nga kuzze omuganda agamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya kankusabula ogenda kumpulira tomumanyi mbiziggwe anti walowooza gwe kajjabangu nini waliyo bakajjabangu baayo alina kugamba ffe twasoma okusinga alina kugamba ffe tuli ba story writer we can enter into the character mpandiko story nekkaabya kakati gwe full figure kansalewo nyingireko character ye y'obuyayi nayo nkufugalizeeyo n'okola obwamalaayaawo n'ebitundu by'emakindye ku lw'essalama ne weetunda ku buli musajja jjukira omusajja eyakutwala mu kalenda rest house full figure ne weekuba kalifoomu ku mabeere omusajja n'anuuna ku mabeere n'awunga n'omubbako obusente bwe bwonna bwe yalina n'ogenda full figure n'ogula ekyo ekimotoka kye watandika nakyo ekikankana ng'emmotoka ngenda gwe erinnya omutuba naye n'ovuga ku mmotoka naye ng'ekankana ngenda gwe erinnya omutuba n'osigala nga weetundira 5,000 naye nga bw'ofunamu munnanga otufuta otuteeka mu mmotoka mufunamu ne kasipeya era nga olabiririramu abaana bo ng'olabiririramu abaana bo si kibi okwetunda oba osanga naye ate kibi nnyo okubeera omwetunzi n'oyagala ate weefuula omutuukirivu munnange wakati awo mu kwetunda mukama katonda n'aleeta His Excellency Bobi Wine the one and only ne mufuna emirimu ne mufuna ku ssente full figure kubanga nakyemalira full figure omanyi oyina emyaka 5
Oyina emyaka 49 obuzayo gumu bwezataano. Full figure. Museveni nga yali takuyitanga ebbanga lino lyonna. Nga yali takuyitanga. Lwaki akuyita His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi omwagalo w'abantu amaze kujja? Kitegeeza you have to put some little respect on Bobi Wine's name. Ye mulimo gwo era nga njagala bw'omala okusabiranga essaala embi Museveni, sabira Bobi Wine awangaale kubanga waatali toliiwo. Kigambye mu nkinoonyezaako views. I've been in the views since my childhood. I'm a biggest producer. I'm a music promoter. I'm a producer. I'm a music promoter. I'm a manager to the musicians. Which means you are even below me. You are nothing in this music industry. You would be more relevant in this music industry if you had some little hits. But you only have one song. Era terwatunda na kutunda. Bali senga nkubuulira. Abayimbi bendesa bakozesa hit. Abayimbi bendesa ab'amaanyi. Abayimbi bendesa abasomesezza eggwanga. Abayimbi bendese abawadde business abantu. You would put some little respect on my name. Nekiryawo kyekingabirano kyekyasamo kyekirina amayuga kyekitaasoma kyekimalaya kyekyazaala mumukazi mubba wa mukwano gwakyo omwana wakyo first born wakyo olwayo kiri wano kyasama kigambye mbunoonya views mu linnya lyakyo gwe nnoonyeza views mu linnya lyo gwe wante nze nina omutwe okusobola okukola views. I'm a content creator. Nali nkwogeddeko onsanze nina follow up y'abantu bameka goloza nazizzamu gwe okoya samiriye mu nkunoonyamu views gwe kizezengere gwe. Nina views bantu benkanaki, nina likes ku page zenkanaki, nina ba followers benkanaki, nabajjamu gwe full figure okonja samireko mbona nnoonyamu views. Kali okumanya kino ekintu kizezengere nnyo kigambye mbu politics yaggwa ng'okyali mu ebyo kakati n'okitunuulira bannange n'okizaawo. Today politicians are detained, are imprisoned. Muhammad Segirinya, Halani Sewanyana, abaana abawagira His Excellency Bobi Wine bakyasibwa n'okutigumbulwa batigumbulwa. Abaana bafa. Owaye mbuuza gwe kizezengere gwe kifulu fige ekiri wano ekinja samira ekinja gyembukanirako ekintikkirako obunnyo obukiringa omulawo obukiringa obwebwala bw'embwa. Oyo si politics. Oyo taba politics. Olyokoje jembukane ojje mu bantu ng'otissa obulya mu politics yaggwa gwe yeekolera lwaki oyogera ku politics ate gwe full figure. Omanyi otera okuwoninga abantu weefuula omulalu oyambala karakta y'obwakajja bangu n'omanyiira buli muntu mugenda mukuba. Kakati kiwala gwe noonyanga nange nkunoonya wonna we ngenda okusangira full figure ngenda kukuba oluyi. Ngenda kukuba oluyi ngakubira mu bitinga bisatu. Ndi taatawo mu ndongo gwe. Ene ndongo tomanyi gye yava. Ndi taatawo. Ekyokubiri ndi muntu atakolagana n'abantu bakolagana banyigiriza. Ekyokusatu saagala muntu yenna avoola pulezidenti wange Kyagulanyi. Omuntu yenna avoola pulezidenti wange Kyagulanyi oba ofuuse mulabe wange oba ofuuse mulabe w'Abannayuganda. Oba ofuuse mulabe wange oba ofuuse mulabe w'Abannayuganda. Kiri awo kyonna kifuluuta kiringa ekizibu. Nsasira omusajja akwebakako full figure. Anti osazeewo okujja ku live eno kankusabule full figure nsasira omusajja akwebakako n'okukufuluutako n'okumeketa amannyo engeri gy'ogameketamu ekiro. Mwe mubadde mukimanyi nti full figure ameketa amannyo. Golola Hakimu nkutumidde. Golola Hakimu full figure ameketa amannyo ekiro. Ekiro agugumuka yeegaaya.
era omusajja yakizaalamu omwana tugenda muzika kololo lwalifa kubanga musajja nnyo era muzira kiki ekyo kyosula nakyo kiki ekyo kyeweebakako ekifulutanga generator kimeketa amannya ekiro kimweketa amannya ekiro ekyo kizezengera ekyo kitunanga ekiwemmeneko kyali kyalowooza tukyobuma his excellence Bobi Wine nga teri akigambako nti okola ki mbu kyo kyali kyebrandinga ng'ekiralo kyonna kyekikola nga kirowooza nti abantu bajja gandi mulalu kakati nange nyambadde karakita y'obulalu tulepuke mwemulowooza lwaki nyambadde vesti eno ebbugu mulibadde ligenda kunnuma kubanga ensonga gye ndiko nnene nnyo ekintu ekyo kinyizizza nnyo olaba ntuuya nnyo nyambadde vesti nze sambala vesti sikolera mu vesti naye njagadde nyambale karakita ey'omuntu mawayawaya ndyoke ntagule mawaya munnange naye ampulire alyoka akimanye nti ffe wakuba tulabanga abategeera naye ate tusobola okwambala karakita y'abantu abajega bamaginu bakajja bangu kakati gwe kikazi gwe ekyali kyetundira ku lw'essalaama kikazi gwe ekitunulanga ennyanga za walumbe ettanda wali ku lw'emityana kikazi gwe ekitunulanga akanya katooyi kikazi gwe ekirina omugongo gukiringa omuti gwe batemera empuuta kikazi gwe ekitunulanga ekyonziira va ku pulezidenti waffe ate manya nti bw'oba ovumanga manya nti eriyo abavumyi abalala Jami agambye nti wali okyebaseeko okumanya oba kifuluta gobeera mu Amerika okumanya nti pulezidenti Biden yafugayo kyoga gobeera mu Amerika naye tomanyi nti Biden yafugayo nze nga nnoonya bakwebakako nga ne bakakwekyo tolaba nti ndi mubi tolaba nti ntunula bubi tolaba nti ntunula bubi nnyo ne bwe ntunula mu ndabirwamu nange mbula okwedduka naye mu bubi bwange sisobola kuteeka busajja bwange mu bukazi bw'oyo nze nga nteeka munnakijangaja alasobola kuwandiika linnya lyasoma n'amawulire nga gasulise amawulire kigasoma kigasulise of recently mukyalaga mukiri mu kusoma constitution kizisoma kigisulise kiri wano kyasaamirira gwe wakola akajanja gwe n'okwolekeza saidi enkambwe kakati njagala nkulageko ate eno saidi yesinga okubeera baddest yesinga obukambwe munnange mwe mubeereyo ne muvuma nga mulowooza mmwe bavumi b'essaza baale omuganda agamba waggulu w'omumanyi wabeerayo ate omumanyi asinga imagine ono omwana gwe kyazaala mu muyimbi bamukwano gwakyo akuze atuuse n'okuzaala baana banne muwala akuze naye maama we akyagenda mu maaso n'okuwemula abantu maama ye ku myaka 5 fulufiga nakyagenda mu nsonga naye ate akyayisa ebigambo ebyesittaza mu kamwa k'abantu ku myaka 5 gy'alina omuntu alakyagenda na mu nsonga ali mu menopause akyagenda mu maaso n'okuwemula abantu akyagenda mu maaso n'okuvuma abantu akyagenda mu maaso n'okukozesa ebigambo ebyesittaza nga n'omwana w'olunaku olwaleero alina omukutu ku internet naye alaba maama we ng'awemula kakati bannange ffe abagenda okuwasa mutusaasireko ffe abakyawasa baana kibe tugenda okuwasa kubanga mukimanyi nti teri ku nguvu azaala kasanke ekyana ky'emmamba ne bwe kifaana n'omuguya kibeera kyana kya mmamba kakati omwana wa full figure ng'omutwala ng'oteekeeka mb'otutte mu ffumbi naye ng'ate amazima otutta another version of full figure kakati omwana wa full figure nga maama we yeetundako yakolanga bwamalaaya oyo omwana aliwona atya okwetunda bannange oyo omwana aliwona atya okwetunda ogamba otya nti otutte muntu ng'owasiza kyana kya malaaya
Otute ekyana kya malaya kigende kikufulutire mu nnyumba emisana kisiiba kyenda kibuna ekyalo akawungezi nga kikomawo n'obukoowu bwakyo nga kifuluta tokinenyanga gwa oli wasa ekyana kya fulufiga wenenyanga wekka kubanga omwana wa malaya habeera mwana wa malaya kubanga oyinza okugamba akirabika bulungi kankitwale naye baganda bange epaapa liriwoomera alya naye ate sigwe muti ogutemebwayo y'okuzimba enju epapaali liwooma naye omuti gw'epapaali tebaguzimba mu nju kakati omwana wa fulufiga oba mulungi oba awooma towasanga g'omusajja ayagala amaka agaggumidde g'omusajja ayagala amaka agatebenkedde entende kino kyana kya malaaya magambye ekyana ky'omuguya ne bwe kifaanana emmamba gubeerera ddala muguya kakati ekyana kya malaaya ekyo era nakyo kiriba kimalaaya anti naawe ovuma abaana bakyagulanyi naawe tubamanyi tujja bbakuba ate obadde omanyi nti mmanyi gye wamuzaala idiot obadde omanyi nti mmanyi gye wamuzaala mbwaggwe wali wakuuma ekyama kyo naye nabagamba asulanga mu ndabirwamu weewale nnyo okuwakula entalo z'amayinja sharinga vidiyo gwange wakunamya ogwo gwakusharinga weewale nnyo gwe muganda wange asula mu ndabirwamu okuwakula entalo ez'amayinja fulufiga owakula olutalo lw'amayinja kakati guma tugenda kutekako akazito idiot ovuma otya pulezidenti gwe bwovuma Bobi Wine ova ovumye bantu ba Uganda bwovuma Bobi Wine oba oli mukumanyira ddaame lya Katonda eddaame lya Katonda ligamba nti Bobi Wine whom are you to abuse His Excellency Bobi Wine the chosen one kyali badde okekaloba abalayi baali muvunyi naye yeetunda omukazi yakolanga obwemalaaya okulwa essalaama govumi Bobi Wine gwe kizezengere gwe njaba gwe ovume His Excellency Bobi Wine sharinga video gwe yakatwegattako ovume His Excellency Bobi Wine gwe njaba gwe ekidda ku TV tekirina content tekisobola kwogera akyogedde ku Bobi Wine kigaye mu nkikolerako linnya nkinonyamu views kumanyako gwe mirundi emeka gy'omaze ng'ozinoonya mu Bobi Wine eno nze nsobodde okuba ale sivumye na His Excellency Bobi Wine nga mpaana muwaane abiniya okumala emyaka 19 eyo industry mulimu mwosinikira ebinnya abiniya for 19 years consecutive abiniya kakati sigwe muntu gwe nyiza okunoonyamu amannya gwe wante kakati kikiwulidde mbubiruma nnyo omuntu okuvuma nga abantu bamulaba gwenga ovuma His Excellency Bobi Wine bulijjo laba nnono mwesije Reagan Bobi Wine muntu wa bulijjo ani amuyise Katonda ali amuyise Katonda wambuliddeko nga nti Bobi Wine Katonda amuvuma abamukoze eki ffe tuvuma Nakyema Yoweri Kaguta Museveni lwansonga atigumbula bannayuganda lwansonga abba bannayuganda aye tetumuvuma tuba tumujjukiza bujjukiza nti tayimu ye weddeko kuba tompulirangako ngambesa ekigambo kyange mukamwa nti Museveni olinga embizzi oba Museveni olinga kino tumujjukiza bujjukiza agende kakati mbuuza Bobi Wine bw'aba muntu wa bulijjo yamulanga kikuba muntu wa bulijjo kuba muntu wa bulijjo gwe full figure Jeni manya wokoma Rubango angambye genda maso n'okunoonya ati naye wooli likes ne views naye wooli ojimpadde ojimpadde aneze munange sagala nnyo okukolera ba people power kubanga bo balokokadda omusumba omugezi agala nnyo genda mu bbaala alokoleje emyoyo ejabula kakati mwaba NRM bwe mulaba video zange ale kinkolera nnyo okusinga aba people power kuba be kituufu bakimanya dda kakati gwe Jennifer full figure natonna twasamira nnyo natonna vumanga nnyo bantu
nga tonnaweebuula nnyo. Jjukira ekintu kimu, we know you. Osobola okwogera mu baana abatakumanyi, but for me who has been here for 19 years in this music industry, I built this music industry even before you. You have no moral authority to talk before me. Tolina moral authority. A disrespecting abantu. Eyogera nga nkuli masawo because I know you. Ne mu music industry no moyagala okwerimbika. Gye bafulufiga toyina mu kifo. Nakangubi. Ng'erinnya lya Kanyonyi Nakangubi. Mu music industry no mulundi gwe tolina mu kifo. Ate mulundi gwe nkwawoni ng'esembayo. Ninze lw'oliddamu okwepanka. Ninze lw'oliddamu okwogera ku His Excellency Bobi Wine ng'omuweebuula. Nina byentegeseeyo okwasa ne ku buzaale bwo. Nina byentegeseeyo okwasa n'engeri gye wawaamu taata w'obutwa. Omanyi mwe mulowooza mumanyi nnyo. Mulowooza mumanyi nnyo buteri babamanyi. Naye nga mumanyi abantu bwemugaa nti mubamanyi naffe tuba tubamanyi. Kubanga wakola statement eyambula okunkaabya naye nga sijja kumwogerako. Ne ngamba sigenda kukwogerako paka lwe ndabye nga kiwase ninzeemu. Ne ngamba nno bannange olina okubutta nga bukyali buto bwe bukula bulwanira ettaka. Nakola statement. Ngenda kulangira Bobi Wine muvume n'amalaalo ga kitaawe gatakoolera. Imagine golo kuba taata wali omuwa obutwa era wali tomanyi mugaso gwa taata mu nsi. Tewakisanga mu buzibu kuweebuula taata wa muntu wadde yafa. Naye fe abantu abamanyi omugaso gw'abazadde wadde baatufaako. Ekigambo muzadde kiri sensitive nnyo eri ffe. Tambuza video. Ekigambo muzadde kiri sensitive nnyo eri ffe. Era ng'oyagala okulaba obutaamu bwaffe. Gy'olutalo ku ffe, teeka ku baana baffe, teeka ku bakyala baffe, teeka ku bazadde baffe, teeka ku famiri zaffe. Tugenda kujjirayo. Naago mu buto. Nze nkubuulira nga bw'okirabye nti si kirungi kwogera ku muntu ng'onoonya views ogambye nkufunirako views. Even you Jennifer Fulfiga. Stop talking your rubbish on our president Bobi Wine. Even Bobi Wine. Tayagala nnyera naye bamwogerako nga banoonya views. Kakati nga naye b'otayagala bakwogerako nga banoonya views. Nawe b'otayagala bakwogerako nga banoonya views. Manya nti nga bw'olumiddwa nga waliyo omuntu akubbye emisumaali mu kofini ate nga mituufu. Saasira Bobi Wine. Gw'obadde oyogerako ng'ate omuwaayiriza ebbanga lino lyonna ate ng'omuweebuula. Ale nga naawe okimanyi nti bino bye nkwogerako Fulfiga maama mu presidential advisor alaswana kuwandiika linnya lye. Alaswana kuwandiika kigambo Uganda, alaswana kuspellinga kigambo presidential advisor. Fulfiga maama. Nga bwe kikuluma. Naffe bwe kituluma okkonjeranga presidenti waffe. Era naffe bwe kituluma okuvoola ng'omukulembeze waffe. Nga bw'owulidde obulumi obuli mu kuvuma. Alenze ekyenjawulo njogedde mazima mereere. Gana amazima Livingstone Kasozi ge yagamba nti agakaayira ennyo abangi. Genjogedde. N'ate His Excellency Bobi Wine. Humwogerako mu ngeri y'okuvoola, mu ngeri y'okunoonya likes. Kati nze ebbanga lino lyonna mbadde nkimanyi nti olina omwana gwe wazaala. Mu mukwano gw'omuyimbi omu. Mu mukwano gwo mukyala w'omuyimbi omu. Nga mukyala we mukwano gwe era yakutwala ewuwo okuloba osigala. Ebbanga lino lyonna eryo mbadde mbimanyi. Wesooka weebuuze lwaki bulijjo sikunoonyezangako linnya. Lwaki bulijjo ovuma Bobi Wine nga nkusiriikiridde. So sekulaba ti too much of anything is always bad.
much of anything is always bad. Jennifer full figure. That's why I decided to come and sensitize you. Kali gwe bato nayogera bya kisiru byo mu kunoonyako views. Mbadde nga nkumanyi emyaka 19 emabega. N'ebikolebero byo ebyokwetunda ebyokuzaala mu bba wa mukwano gw'omuyimbi n'ebyokukola byonna. N'ebya kalifoomu gwe wateeka ku mabeere n'omuliisa omusajja n'ayonkako n'azirika n'omubba ssente ze. Ebintu bino byonna ebbanga lino lyonna mbadde nga mbimanyi, naye sooka weebuuze lwaki bulijjo nsirise. Kitegeeza bulijjo sirina kyenkwagaza ky'amaanyi paka lwendabyenga osusse ne ŋŋamba omujje goona ali mu kuwalampa mwera mannyo, nina omuwanula mpola mpola era ne nkujjayo gy'obadde oyagala okuwalampa gy'obadde tosobola kutuuka ne nkuteeka ku layini entuufu. Kakani nga tonnayasaamirira ebyo bya kijjega byo mbu nkunoonyaamu views. Gwe full figure tonnatuuka ku level gye nnoonyaamu views, idiot. Bayimbi benkoze nabo abanene nnyo ab'amaanyi, the greatest musicians in Uganda, in this country. Nga nnoonya mu ggwe alinga eddubu. Nga nnoonya mu ggwe views alinga eddubu. Atunulanga ennyanga za walumba, atunulanga akannya ka ttooyi. Ayina ennyinde ezimulinga ekifugi ky'amalaalo. Gwe eno nkuwa warning esembayo Jennifer full figure. Olunaku lw'oliddamu okukola akajanja n'okwolekeza sayidi enkambwe ate nina byentegeseeyo okwasa. Ninze lwaliddamu okwepanka nina byentegeseeyo okwasa. Ninze lwaliddamu okwepanka full figure nina byentegeseeyo okwasa. Kati muliza addemu akole mu interview ku YouTube channel ne bu TV obw'ekisiru ndyoke ndeete n'ebiri bye mutamanyi. Ajja kudda mpola mu layini. Wano gavumenti yamuteerawo ki program simanya full blast ga gavumenti namba ekisasulira. Kuvuma His Excellency Bobi Wine. Bwe balabye nga tebikyakola nnyo makulu. Ne bapanga ne bali ne Pastor Sempa mbo bakirwanireko UCC Ekiwere. Bategedde nti we banaakiwere engeri okulonda gye kuggwa abantu bonna bagenda kukimanya. Nti ddala kituufu. Eno program yaleetereddwa okuvuma Bobi Wine. Ne baleetanga akakodyo aka full figure okwagala olwanira ku program ne Pastor Sempa. Program UCC n'egijja ku mpewo. Naye nga bonna bwabadde bukodyo. Bannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kakati gwe Munnayuganda. Omuntu akuba ku nsolowotta, akuba ku mutwe okusinga nze oyagala aliwa. Ateeka abantu mu layini. Kakati ogwange gwa kunamya embizi zino ezeepangira ku president waffe. Ogugwo kwa kusharinga. Ngenda kuva ku live eno. Naye sharinga. Naye ninze lwaliddamu okwepanka. Nina byentegeseeyo okwasa. Abadde akimanyi nti yazaala mu muyimbi omubba mukwano gwe. Yabadde tabimanyi nti mbimanyi. Abadde akimanyi nti yateeka kalifoomu ku bbeere lyawo ku kalenda rest house Makindi nabba omusajja ssente ze nga amaze okumuwunza. Abadde takimanyi nti nkimanyi. Abadde akimanyi nti nkimanyi yanywanga buttolero n'aweekeeraawo bino bitonte ebyenge bya layisi n'agwa abatamiivu ne bamwebakakaawo wonna abatamiivu b'okulwa essalaama. Abadde takimanyi nti nkimanyi. Abadde akimanyi nti nkimanyi nti yali yeetunda. Abadde takimanyi nti sikimanyi. Kaakati Jennifer full figure mukwano gwange lwoddamu okwepangira ku pulezidenti wange ate nina ebirala byentegeseeyo okwasa. Musiibe bulungi, nze nvuddeko.